Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwano kuli Kayenyo Mbulango kwe bali kubera ngo cyali muklaba Delta TV Tikole program eyo kwanjula n'embaga. Njongera ku kamancho lunaku lwaleero nsinzide waneno ku Sharita School of Beauty mu day section okubera nga atenkutusaako program ya feno tugenda mukolo gwaffe ogwokubiri. Omukolo gwokubiri nga sina kutusaako watuto omwana ku Njovu Junior School enansa na wamala omwana je w'omutwala school fees bakiriza kibanja mpola ate nga n'ebisulo ebisinga obisangayo. Banafa ba Sharita School of Beauty abana tubasomesa practical skills 100% practicals betumaliza ne tubatikira tuba certificate tubafunira n'emirimu. Nyongera kugamba mukwano ateyo Sharitas by the World ekutegekera omukolo gwo gwonna tulina buli kimu eky'ebyemikolo era nga n'omukyalo ono gwengenda okubanga nkutusaako fa bamwambaza changing dress. Omukyalo ono gwengenda okutusaako mwana yeddira ndiga okitegedde era nga omukyalo ono yenna Bossa Hilda beautiful mukyala kirumira omubwati nzere namuwadde ngera eyamuzuddemu ebyo byonna ye mwami we Eli Kirumira n'agamba banange bwe sigenda nawe gwe nasinkana emyaka 7 mabega n'agenda nani yamuzalira abaana abalungi era nga abaana balina aba basatu kuliko omwana gwe bayita Cherish omulala bamuyita Courage God's Plan Alta semba bamuyita Amazing Grace Ola byotunyo tulungi era bate yamukubya embaga nibabagatira wali eri ku St Noah ewampewo nga Reverend Cheyune George William ye yabadde yenyo reception ne bagikwatira wali eri ku Lily Gardens ekyanja gauni yambadde bbiri ngemu yave bwerungeze kuye Ice Ken ye yamukozeko bambi yali wa kiroto kye tenga Changing Grace yagije ku Sharitas by the World banange banyumiddwa babadde n'abayimbi okumanya nga bamakanika omwami oyo alina edduuka emperere ebwayise erikola spare parts naye bamakanika bamusanyukiddeko bamuyimbidde n'akayimba my god kankutuuseko omukolo guno bannange mukwano Hilda bwe bali kuleeta mukolo ku Delta TV naffe tukwagala nnyo era tukwagaliza birungi byereere tovaawo nkwagala nnyo iwa
Twalagira bombi babeere wamu basanyusaganenga babeereganenga nga kibagwanira bombi mu bulungi ne mu bubi. Omu ku mmwe obanga amanyi ensonga yonna ebalobera okugattibwa bulungi mu Buganda Obutukuvu ajjambire kaakano. Kubanga mutegeera nti abantu abagattibwa ng'ekigambo kya Katonda bitabaddira tebagattibwa Katonda n'okubagana kwabwe kuba kwa nsobi. Eri waliwo ensonga yonna? Yogera bulungi. Yowani. Byonna balemba. Kwasaga hila na kosa wa mukazi waliwempasiza bana okusoka lero obubi n'embulungi mubi n'embulungi mubugaga n'embulamu embubwavu obulwadde n'embulamu birudda jakwagalanga okusoka nga Katonda we yalagira era mpulayirire bwentyo. Zayirida nakosa fumbira gweri nkirunya okubalaze wange bwenfumbiddwa okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugaga ne mu bwavu Brother in love, Eddie, that's what I got. That's what we got. That's so fight 24 hours. Kusama ekitiibwa n'omubiri gwange w'ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna ennya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.
katonda byeyagattawamu omuntu yenna tabawukanyanga katonda byeyagattawamu tewabanga nsonga yonna ebawukanyanga katonda kyeyagattawamu ekintu kyonna tekibawukanyanga kubanga eri ne elda bakkiriza okuvugana okukugu era bategeeza bati maaso ga katonda n'ekibiina kino nga balayiganye bwe batyo ne balaze ne batoola empeta n'okwagagana wamu mu mikono boogerako nti bano ye musajja n'omukazi awamu abafumbiganye kunyana kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu katonda kitaffe katonda omwana katonda omwemutukuvu abawa omukisa abawonye abakuume mukama abasaasire kya musa ekisooka ekiyitibwa oluberyeberye essula ey'okubiri okutandikira ku lunyiriri olw'18 balina order of service ku lupapula olw'omusanvu. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita, n'omuntu buli ye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo ly'erinnya lyakyo. olunyiri lwa 33 nti omuntu n'ayogera no egumba erivudde mu ggumba lyange ennyama evudde mu nyama yange era naayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa musajja. Adamu nga katonda amwadde obuyinza byonna naye agenda okulaba nga waliwo ekimubulako ekintu ekyenjawulo kimubulako yadde ebisolo yabirabanga nga bimusanyusa emiti n'ebibala byonna nga bimusanyusa naye katonda kubanga mukulu era mugezi yalaba nti waliwo ekimubulako kyava agamba nti n'akolera omuntu omubeezi amusaanira. Sebo ebbeeyi ekyo ye mubeezi wo akusaanira. Tewali mulala kibe ekyokudolawo nga tumaze okulayira okwambala empita nga Katonda kyeyagattawamu twaba nga akyawukanya oyo embeezi wakusaanira paka ku nkomero Katonda nga bw'ayiteesa. Tewali banyi kintu kyonna kyonna ekijja oyo akusaanira olwaleero. Bayibuli etugamba omusajja n'aleka bakazi be n'egatta ne mukazi we n'afuuka omuntu omu. Leero omufuuse omuntu omu hidandooza okajjuka bye twayogera wano. Era leero okulabye ng'okayogera ng'okakakasa yali kakamanye yali kakamanye era alumonita erijja kukubiranga simukigo ekiri n'asese atutegedde. Era n'amama n'agamba abasajja abo nti kyonna ky'anaabagamba kyemba mukola kyoba bwe baawulira eddoboozi eryo Mukama waffe Yesu Kristo kye yabagamba bwe baakikola byonna byaddizibwa bujja. Nsaba mu maka gammwe eddoboozi lya Mukama lyemba muwuliranga kyonna ky'anaabagamba nga kyemba mukola ki. Muyinza okujja wa mukwano gyo n'ogenda kuwa best man fine is your best ne metron wo yes is your metron naye waliwo ekijja mu buntu naye nga waliwo okwakanyizibwa naye Mukama waffe Yesu Kristo bw'akigamba bakigamba nga kijja kugasa nga kijja kubeeramu obulamu n'obuwanguzi. Kale mu mbeera zonna mu bufumbo bwammwe bwonna bwonna kyonna ky'anaabagambanga kyemba mukola. Temukobanga kusaba na kwegayirira n'okufukamira ku mavivi gammwe ng'ababiri n'efamire Mukama gye yabawa gy'anaabangula okubawa mukolenga bwe mutyo nga ababiri mu baana abaana kyonna ky'anaabagambanga gwe musingi gwe nsaba gwe mba mututambulizaako obulamu bwammwe n'amaka gammwe.
Okyalaba okwanjula n'embaga.